Omulabi waffe wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia ku mikutu gyombi okuli ogwa TikTok, Facebook, YouTube, subscribinga goberya. Olunaku olwaleero tuli wano ku kyalo Pida mu Luweero District mu Town Council ey'Eluweero nga ekyenjawulo ekiriwo olwaleero tuli mu nsonga z'ebyenjigiriza. Akaseera kano buli muzadde ali mu kweteekateeka okugenda okutwala omwana ku ssomero era n'amasomero gali mu kuteekateeka okulaba ng'abaana basanga nga amasomero gonna malungi. Tutuuseeko wano ku ssomero lya Mountain of God olusozi lw'obwa Katonda olwaleero we tukyaddeko okwogerako n'embeera eri wano mu kitundu n'okulaba bo beeteeseteese batya okulaba ng'abaana babalindirira ku lusozi olwa Katonda. Ndi ne munnange nga bulijjo Neusityo Muhendo, Transmedia Uganda wamu ne Spotlight News Media. Tugenda kutandika okuleetera abasomesa ab'enjawulo abakugu mu mirimu gyombi. Twakusuubiza gwe omulabi waffe omugoberezi waffe tujja kuleetera abantu ab'enjawulo mu mirimu egy'enjawulo. Olwaleero wano we tuli katusooke n'omwami ono yeyanjule ebitiibwa bye n'obukulu bwe ewamu n'obukugu bwe. Mukama waffe yeebazibwe. Ndi omusumba Sam Damba, nsinziira wano ku Mountain of God. Ndi omu ku bakulembeze baayo. Nsanyuse nnyo okubalaba n'okubeera nga muwuliriza bye tugenda okwogera. Tweteeseteese okulabika nga tufuna abaana ab'enjawulo okujja wano ku ssomero lyaffe okuviira ddala ku nasale okutuukira ddala ku primary 7. Ekyamazima kiri nti tusomesa omwana n'akugukira ddala. Omwana asobola okompitinga ku level y'ensi yonna. Buli wooba omutadde aba asobola okujjaawo. Naye ate tulina n'ebyenjawulo tutendeka abaana bano skills ez'obwa Katonda, skills ez'ebyemikono. Omwana okuba nti yeeteeseteese bulungi nnyo kubanga mu byemizannyo tubatwala ne ku swimming ne beewuga bulungi nnyo. Ate bwe tudda mu bino ebyobulokole ne tubayigiriza Yesu, omwana n'akulira mu Katonda n'abeera nga mwana mulungi nnyo. So ab'emikwano abatuuliza n'abatulaba tubasaba mutuwa abaana tubeeteekedde. Tulina abasomesa abatendeke, environment nnungi nnyo, classroom environment nayo nnungi nnyo, ebyendya birungi nnyo. Lino essomero liriko ne boarding, ebyensula birungi nnyo. Ate bodda mu classroom environment omwana asoma bulungi nnyo neyeegazaanya. Era ndowooza mu background mulaba ekizimbe kinyirira ne class endala zonna ezisigaddewo byonna binyirira. So omuzadde ali eyo andaba wano nsaba mutuwe abaana tujja bakolamu omulimu gwennyini ogwetaagisa ate nga mulungi nnyo naawe osiime. Togenda kwejjusa. Ebisale byaffe bijjira ddala mu nsawo obisobola. Nze neekakasa bulungi ng'obisobola era bw'onaaba otuwadde abaana ng'otukubidde ku nnamba z'amasimu ze tugenda okukuwa, tugenda kuteesa. Kyemmanyi togenda kulemererwa, ogenda kubeera ng'okola otya ng'osobolera ddala. So maliriza ngamba nti mutuwe abaana tweteeseteese bulungi nnyo. Abasomesa weebali, ebisulo byonna weebiri. Naawe nkusabye ampuliriza, nsaba otuukeko ne ku ssomero, otuukeko wano olirabe. Si lyakwogerera bwogerezi, si byakupangira bupangirizi. Ekizimbe olabyeko kino, naye waliwo ate n'ebizimbe ebirala ng'ebirimu doomu. Ebyo nabyo birungi nnyo. N'ekisingira ddala era ekisembayo, omwana azimbibwa ku musingi ogw'obwa Katonda. Tweyanzizza nnyo musumba ate nga musomesa omukugu. Twagala weyanjulireko ku mulabi waffe wa Spotlight ne Transmedia. Sebe neyanziiki. Amannya omusumba Kasirye Silva ge mannya. Nange neebaza Mukama kubanga olwaleero ndinamu. Kale musumba webale ku kityalirako wano ku Mountain of God ekasana eruweero ku Pida esaza lya Ssaabasajja ery'Ebulemeezi abalya nnaka musumba wennyini
kubanga kati yeggwe omutandisi w'essomero lino sooka otukubiremu akafaananyi omuntu ng'ava mu kibuga Kampala ajja ku ssomero lino oyinza muwandagiriro ki nga tetunnaba kugenda wala sooka omulagirire bulungi okutuuka wano andowooza kikata njogere ng'ovudde osimbudde e Kampala motoka zaffe zisangibwa mu Namayibaawo ezijja Luweero ng'olinyira takisi ne bwayise eziraba weeziri awo zijja Luweero kasi tobagamba nti ngenda Kasana ku Ppiida ofiisi za Yunula yawo olutuuka olw'akatale akanene bakaba kayita Twekembe Katonda bana katuukako kati zooni yeeno yonna Kasana Ppiida yoono kati wano gwe kasi tobagamba nti ku Mountain of God okuliranira essomero lya Kasana Town Academy. Town Academy ye gyolabaawo essomero liri awo ekyengulu ye then baliyita Bright Future Secondary then fiwanuka tu oba otuuse kasi tubagamba nti ngenda ku works ekasana oba ku Luweero apartment Luweero hotel ekyo gye bakamala okuzimba buli muntu awo abaagiraba Luweero apartment osobola okugiraba ndowooza nti olutuuka awo gwe bagamba nze nvaamu kati ekipande kiri ku kkubo kinene Mountain of God aho beera otuuse awo wennyini tulanga oli musumba ate oli mulabirizi omulabirizi kitegeeza obeerako ekkanisa nnyingi ezibeera z'obeera otwala kiki ekyakuwaliriza okuyingira mu byenjigiriza ng'ate oli musumba neyanzeege ekisooka kya byonna taata owange anzaala yali musajja nga editiki taata bw'awummula nali mwana muto saamulabako ng'ali ku lubaawo kyannuma nnyo kati munda muno nesigala nga ngamba taata omulimu guno gwe yali akola gwo mulimu kikaaki gw'obusomesa kati bwe ngenda mu maaso n'okusoma ejange emisomo mu ngeri gy'entalo luno lwelwero nga buwala lufaanana lwatutaagula nnyo nesobola kutuuka taata wange gye yatuuka ngenda musomesa naye ne ngamba nteekwa kino ekirooto kigenda nakyo maaso nasigala nakyo ku mutima kati olwaleero kino kyenkola nkikola na mutima gwange oba kitya essomero nteeka oddirabanga teeka okulaba ku university yanga nti Mountain of God University yiyo kwegamba oyagala va ku mutendero gwa primary mpuliranga katandika butandisi ku kino kyendi mu kukola kindi eri munda musaayi munda nnyo kyova olaba nti bwe ndaba omwana ndaba golodi bwe ndaba omuzadde ndaba zaabu kuba ndabanga oyo ateeka okuggusa ekirooto kyange kirooto ki kyoyagala okusiga mu mwana omwana njagala okulaba nga ndaba ku mwana wa Uganda nga asobola okuyimirira mu maaso ga buli muntu nga tekimwetagisa kumubuuza nti onaavaawa agaga nti naye oyo alabika omwana oyo ava Luweero alabika omwana oyo afuluma mu Uganda kuba kati abaana baffe afulumya amawanga mangi naye kiri kibaawula n'abaana baffe wano ndowooza biyinza okuba bingiko naddala empisa kati wano empisa nzirwanako nnyo ekirala omusingi omusumba agambye nti obwo obwa Katonda si bwokka nja kulaga ebifaananyi jangu wano olunaku lwokuna ojja kulaba twakolawo lesson namba babeera mu kanisa nejjule nti kanisa yaffe yiya baana ne bapreachinga baana ne basinza baana ne batendereza kwega mutunuulidde bintu ki bye musinga otunuulira ano ku ssomero mu kaseera kati bye tusinga tutunuulira nnyo omwana kyali ne kyanaabeera enkya tutunuulira omwana kyali kati tetukomyawo okka maaso tekyanabeera enkya kati nze ndi musumba osuubira ebinvamu yagala bifaanane biti simanyi nange naga nti omwana wa omwana wa Kyomuhendo abadde asomera ku Mountain of God naye nkyoyinza omusanga ku street alaga nti oyo mwana wa ku Mountain wateeka okuba netuteekuba n'ebitwawula nga bibyerera ku ssomero tuteeka okuba n'ebitwawula kati mukyenteeka mu baana amagezi g'omutwe nga koze nnyo agompulira go magagala nnyo bagabeere naye ate n'ebyobwakatonda mpulira ate njagala basukkulume kuba tulabyeko abantu abamu abatandika naddala amasomero nga bakijja wali ku service ne kifuuka kya ssente ekintu kino kiba kitta kiti ebyebinjigiriza naye kiva ku service zaki kubanga okusomesa oba education tugitwala nti service ne kati education ate abamu bagitwala nga investment
eyo business ey'okugyamu ensimbi. Bwe tutogerako ne musumba ensonga eyo kozi ojowadde nyonyoddoote. Kakati for kutandika mountain ekigendererwa kya ku-extendinga buweereza nti tetutunuulidde ssente wabula tutunuulidde okuweereza Katonda mu area yo nga tugunjula omwana w'eggwanga. Weewaawo n'akasente kajjamuuko kubanga terisobola kutambula nga tewali ssente. Ssente gwe musaayi. Naye tutunuulidde nnyo omwana ono okumutendeka mu mpisa z'obuntubulamu, mu mpisa z'obwakatonda, okumutendeka okubeera nga avaayo bulungi nnyo. So essomero lino extension ya buweereza. Okusinziira ku ky'omuhendo gwe gy'ozza otambula ku masomero kiki kye wandiyagadde bano bakunnyonnyola okulaba oba gy'otera okulaba bano balina enjawulo? Neeyanza nnyo Mwami Kiza Peter okumpa akakisanga kano. Njagala kubuuza omukulu ono atunnyonnyola atubuulire essomero lino liri ku musingi gw'abalokole. Mwaniriza abaana ab'eddiini ez'enjawulo naddala ng'Abasiraamu, Abaprotesitanti oba musinzi mwagala abaana ab'abalokole bokka? Neeyanziza nnyabo. Essomero lino liri ku musingi gwa bulokole naye twaniriza amadiini gonna. Era amadiini gonna omwana tumuyambira mu ddiini ye mwali okusobola okubeera nti abeera n'omusingi gw'obwakatonda. Kwegamba temusosola mu madiini? Tetusosola mu madiini. Omwana tumuyambira mu ddiini gy'abajjiddemu okulaba ng'avaayo ng'abeera n'empisa ez'obwakatonda. Awo wennyini nsaba nkubuuze essomero nze nzize nga ntambula mu masomero ag'enjawulo n'ekirala ndi musomesa professionally. Njagala obuulire omulabi waffe atolaba ku Transmedia ne Spotlight Uganda. Biki omuzadde bye yali badde atunuulira ng'ayingiza omwana mu ssomero naddala nnyo nga Mountain of God? Biki bya omuzadde bye yali tunuulidde ng'ayingiza omwana mu ssomero? Byandisuubidde byanditunuulidde. Byali tunuulidde ng'omuzadde nga sinatwala mwana ku ssomero. Ddala essomero lino lirina okubeera litya? Lirina okuba nga lirina biki? Omanyi abasinga batwala abaana naye n'atwala olw'okuba mukwano gwange naye ayinayo omwana naye nga tamanyi essomero lirimu ki. Kati nga bw'ogambye nti mwe muyinako omusingi gw'eddiini, nze muzadde nja kujja ŋŋambe nti engeri gye balinawo eddiini kantwaleyo omwana wange. Okitegedde oba? Kati muzadde waali mugambye biki by'omugamba? Bye yali tunuulidde byayitaddeko essira ng'atwala omwana ku ssomero naddala nnyo ng'abo bakyusa abaana oba ng'alina omwana atandika essomero. Nsaba omuzadde atunuulire kino. Ekisookera ddala nti omwana we agenda kugunjulwa ku musingi gw'obwakatonda, ekyo kimu. Ekyokubiri atunuulire nti omwana we agenda kubeera nga ebyendya birungi. Ekyokusatu atunuulire nti omwana we agenda kubeera mu learning environment ennungi era nga bwe muwulira environment oba ebyetooloddewo bisobozesa omwana we okubeera nga ayiga bulungi nnyo. Tateteganyizibwa nti oba biri vidiyo biki tuliraanye oba waliwo firimu oba environment yo nnungi. Atunuulire ne klasi zaffe nnungi, ebizimbe birungi nnyo. Atunuulire n'abasomesa baffe batendeke, kye bakola bakimanyi era we bakwata ku mwana omanya nti agenda kubeera nga amanyi kye bamuyigiriza. Then bw'oba otunuulidde bwe tudda mu bya class, oluzungu luno abasomesa tulina abatendeka obulungi oluzungu. Omwana n'ayogera n'okkiriza nti we namututte bayigiriza. Bayigiriza bulungi nnyo. N'ebisulo byaffe birungi nnyo. Ebisulo birungi nnyo era ne bw'obituukamu olabira ddala ng'omwana agenda kwebaka bulungi. Security wise tulina abasirikale balungi nnyo, bakuuma bulungi nnyo emisana n'ekiro. Nti bw'oba otuwadde omwana wo saagala ate weeraliikirire. Then n'ekirala games era nga bwe mubegenda okubiraba tutendeka omwana
mu byemizannyo talanta y'omwana nitusobola ogizuula buli mwana talanta ye tugifaako okulaba nga tugijjayo kubanga waliwo abaana abamu nga omumwe agenda okuyita abeera ow'amaanyi kubanga tubalabyeko basamba emipiira ne bagenda n'ebweru n'abeera nga ye source of income so n'ebyemizannyo nabyo abitunuulira ennyo nga amutuwa tuli balungi nnyo. Awo wenyini Musumba olowooza lwaki amasomero agasinga oba ensangi zino emize emibi givudde nnyo mu masomero kati ng'emabega kaawo waliwo omuze gwe bayita ogw'ebisiyaga naye nga bagamba ate guvudde nnyo eno mu masomero olowooza lwaki obunafu buliridde wanga mwe bakulu b'amasomero? Obunafu buva kubeera nti omuntu tatunuulidde abantu bayingiza oba abasomesa bayingiza bebavaako ekyo oba ne director oba nga essomero eryo tiri ku musingi gwa bwa Katonda oba omuntu okutunuulira ennyo ssente okwagala ssente kubanga ab'ebisiyaga bamanyiddwa nga bassente so kati bajja mu masomero muno n'ayogera ne director naye director waffe Bishop Kasirye muntu wa ddiini nnyo ali ku musingi gwa bulokole nnyo tasobola kukkiriza practices ng'ezo nti bisiyaga biki ebyo kuyingira mu ssomero ye ali ku musingi gwa bwa Katonda kyatunuulidde Katonda yekka tatunuulidde ssente so kati practices ezo nga bisiyaga tebisobola kuyingira wano bw'oba otuwadde omwana manya omwana we agenda kubeera nga ali seefu okuva mu ebyo. Omulabe waffe owa Transmedia Uganda wamu ne Spotlight News Media Uganda tukwegayidde subscribinga okomentinga ate ofollowinge nziramu okujjukiza nti tuli wano ku Mountain of God essomero erisangibwa waneeno Kasana Luweero kupiida nkugamba nti ekifo kyentuddemu olwaleero environment nga bw'ogiraba tutuddeko wano wabweru akawo kayitako obulungi nnyo akakkirizisa omwana okusoma obulungi asobola ofulumako n'alaba ku mwanyi ng'eyo n'amanya nti ne mwanyi gyeri tutuuseeko mu bisulo by'abaana ebisulo abaana basula bulungi nnyo waliwo n'abaana betusanzeewo abaana balya bulungi nnyo nnyini ddala okusinga nga bw'olowooza omukulu w'essomero njagala nkubuuza ekibuuzo kino abasinga tutwala abaana mu masomero naye bwe tutwala abaana ku masomero kati bwe mba mukazi tebanzikiriza kuyingira mwana gy'asula bwe mba musajja nga nyina omwana wange omuwala ekitegeeza sigenda kukkirizibwa kumutuusa paka gy'asula ekintu kino olowooza kinnafuya kitya essomero oba olowooza nti nakyo si kyekimu ekisapootinga emize emibi ku masomero? Kakati amasomero amala sijja googera naye wano omuzadde bw'oba oleese omwana tukulambuuza buli bw'oba oyagadde bw'oba oyagala kulaba ku ttooyi nayo tugendayo bw'oba oyagala kulaba ku classes nayo tugendayo bw'oba oyagala kulaba ku demetry nayo tugendayo ate era tetukulinda wabula ffe tukulaba bulabi ne tukulambuuza essomero ogenda okuva wano ng'omanyi nti omwana wo omulese mu kifo ekituufu kyateekeddwa okubeeramu obuteeraliikira kyonna so ffe bw'oleeta wano omwana tukulambuuza buli wamu w'oba oyagadde. Mwami Peter awo wenyini olina kyoyogera oba kyobuuza omukulu w'essomero ono? Awo wenyini omulabi waffe wa Spotlight ne Transmedia ngenda kudda nnyo ewa Bishop Kasirye nga agenda sooka tusomera nnamba ya simu olugimalizayo bati ekibuuzo kyange kijje sooka okujjukiza omuntu wa we tuli abamu ayinza okwerabira we so neyanzege tugambye tuli Kasana Luweero wano ku Piida tugambye ku Piida Kasana Luweero wano kasito baga nti ngenda kuwakisa ku ofisi za Yinula kitegeeza nti Mountain of God omaze okugisanga soko musomere simu singa abula simu enamba y'essimu inzi director eri 0772 anamunya 77 anamunya eya Airtel 0753 anamunya 77 anamunya then eya edit teacher nayo kanji basomere 0758 351 3.2 awe nyini
ebiseera ebisinga tugenda ne tulaba abatandisi b'amasomero mutandika amasomero noweesanga nga oyina abaana abali mu level y'essomero ly'oyina nate noweesanga gwe ababo toyagala bateeka mu ssomero eryo gwe ababo basomera walala naawe osomesa b'abalala ekintu kino kigenderere oba wabeerawo ebyewalibwa nebaza nnyo mukama wakati nze abaana be nina bakulu naye nina bazzukulu bange kati wano bazzukulu bange basatu bali wano abaana sikyaye baana basajja n'abakazi bakulu era omu ku bo ye administrator w'essomero lino omu ku bo administrator w'essomero lino kakati bano batabani basajja bakulu bonna balaba ekitegeeza ky'oweereza eggwanga nawe nkyewulira kyekyo tobawa butwa nedda kino bwe kibeera nga abaana ababo basomera mu ssomero eriryo gwe naawe nga omutandisi w'essomero kikuwa kitya obuvunaanyizibwa kati manya nti sirowooza nti kyempulira omwana kyenjagala abeere owange kyenjagala abeere kitegeeza n'owuwe kimuwa yensonga lwaki emmere gye balyako n'owange gy'alyako nange waliwo amasomero agamu nti osanga omwana wa director ali munda mu ssomero omwo alya kuyabasomesa kati njagadde kuwulira bituufu nkugambye omwana owange omuwala ye administrator w'essomero lino alina degree mu education ali wano waali by the way kyandibadde kirungi lwaki yisi mubalaga jangu kabalabika bamulabe abeko byatugamba aliyeko ne byabagamba omulabe waffe owa Transmedia Uganda wamu ne Spotlight News Media Uganda nga omukulu w'essomero atukakasiza nti ekintu kyakola tatuwa butwa nti n'abaana ababe mwe basomera ate ne twakoma nti abaana ababe mu basomera wabula n'ababe omwana owuwe gwe yeezaalira ye head teacher ow'essomero lino tusaba yeyanjule ate tuddemu tweyongereyo sebo nyabo tukwaniriza ku programu eno tusaba weyanjulire omulabi wa Transmedia wamu ne Spotlight abalabi bafe abalungi amanya nze Najjuka Doreen headmistress wa Mountain of God Kasana Freedom. Kino wakizuulamu kyamaki okulaba nga essomero lya taata wasoma obusomesa gwe towagenda nnoonya mirimu mirala gyonna wabula wajja mu ssomero lino? Olugero olwo luwanvu naye ate sijja kulugendamu nnyo. Nze nalina we nali nkolera naye nagenda okulaba nga muzeeyi abantu bakozesa bamusumbuyidde ebbanga ddene nga bahead teacher bamusumbuyidde ebbanga ddene ate nga nze yanteekamu sente nnyingi nga omanyi nti education is an investment n'ensalawo nzije mu kintu kye yateekamu essente nnyingi ndabe ng'ekintu ekyo nkitwala mu maaso nziguse ekirooto kya muzeeyi. Okusinziira ku kirooto kyammwe biki byolaba birungo ki gwe bye mulina ano ku ssomero? Buli muzadde ali eyo omulabi wa Spotlight okwetoloola ensi yonna bye yandiyagadde byabeera ajjirako wano ku ssomero byajja nga yeesunga. Bazadde bannange abali eyo cause I personally am a parent nina nange ebirungi bye mba nandyagadde omwana wange afune ng'agenze mu ssomero ate nga byonna mbiraba wano ng'ekimu ku byo tulina quality services, tulina abasomesa abali qualified, environment yaffe nungi esikiriza omwana waffe okusoma nga nekyasoma akitegeera. Ngera bwe mulabye environment yaffe eyambako omwana terina noise, tetwetoolodde ku bidongo makubo, so tulina environment enzikakama omwana waffe okusobola okulowooza. Ng'ovudde ku kya education tutumbula ebitone by'abaana baffe, abaana abasamba omupiira tulina ekisaawe webasambira omupiira, abaana ab'obuwala babaka tulina music, dance and drama, tubasupportinga, tufuba okulaba nga tunoonya competitions ez'enjawulo ne tuba involvingamu like to make their brains active. Tulina competition gye twaliko taamu ewedde yali bagiyita Pink Bee,
twagiholdingira ku Makerere University ku halls zaazo mu kibuga Kampala ku Makerere University ku halls ezimu ku yo bategeka competitions n'amasomero ag'enjawulo era amasomero mangi nnyo gagyetabamu naye nga kyonna kye tulaba kutumbula bitone by'abaana baffe mu kuzannya emizannyo mu kuzina era abazadde abasobola okubyegeka amaaso balaba ekyenjawulo ku baana ba mountain ku baana b'amasomero amalala ngo mukugattako ku ebyo ebyemizannyo ate muyimiridde mutya ku mirimu egy'emikono n'egy'omuntu ebyo byonna tulinawo abasomesa ababitumbula mu baana baffe nga nnyo curriculum eno bwetambula ebyo byonna biri involved in the education nti abaana after studies tubaawo n'obudde mwe bayigira ebintu ng'ebyo nga okuluka ebibbo okuluka emikeeka okutunga tubafunirayoko obudde ne tuyita abantu ne beegatta ku basomesa okwongera okubungira mu bukugu oyogeddeko ku ekyo ekya new curriculum olanga new curriculum eno singa amasomero munaayongera oginyikiza egenda kuleetawo etya enjawulo mu bya education bya Uganda efulumya abaana abasobola okulowooza okusukka ku bitabo kyetuyandiyise nga thinking outside the box kituyambako okufulumya abaana abasobola okwegumbulirawo emirimu nti omwana tagenda kubeesinga ku ebyo byokka byafuna mu kibiina wabula asobola okutunulira ebyo byaba asomye mu budde obwa skills ezo endala ng'okutunga n'abaako kyasobola okukola ng'afulumye wano weewa mulimu abaana abasobola okulemerera okweyongerayo n'okusoma nga fiizi abuze naye ng'ayinawo akantu ke yasobola okufuna mu ssomero nga ayina skills ze yafuna ku ssomero nga okutunga okuluka okubumba nga yabifuna ku ssomero ng'asobola okubikola ebweru eyo n'abipafectinga bulungi n'aba ng'asobola okugyamu ku kasente mu magezi kigoyinza okuwa omuzadde singa omwana we naddala nga mu abasomesa ebiseera ebisinga abasomesa mwetegereza nnyo abaana ebintu bye basobola okukola oyinza okwesanga omwana alina ekitone kyakuzannya mupiira oyinza okwesanga omwana alina ekitone asobola okukola obulungi gino emirimu egy'emikono naate nowesanga oluusi abazadde abamu bagayaalamu ng'omuzadde yandibadde akwatagana atya n'omusomesa asomesa omwana we okulanga omuzadde afuna kyayagala ate n'essomero likyongera okikuza omuzadde kyaba alina okukolaganira wamu n'abasomesa abo okusapootinga omwana naddala mu byetaago bye babeera bamusabye facilitatinga activities ezo nti oluusi tusabayo ku bazadde abo akasente that's the way a parent can cooperate with the school oluusi wabawo akasente akasabibwa akatonotono mu kusapootinga ebintu ekitone ky'omwana oyo katuyinza oga nti tulina competitions zigenda kubeera kaŋŋambe n'amasomero amalala naye nga zigenda kubawala nga twetaaga facilitation transport fee ng'omuzadde oyo alina okwasaganiza wamu n'essomero ensonga eyinza okubeera ey'okubiri n'abazadde batuyambeko oluusi abaana bano bwe baba tebali mu ssomero kuba essomero lyaffe ligatta abaana ab'ekisulo n'abaana abava ewaka kati bano abaana baffe ab'ebisulo basigala ku ssomero nga bakola ki batraininga kitegeera kuba tuli mu kwogera kati ku baana bano ab'ebitone abaana baffe bano ab'ebitone basigala ku ssomero nga batraininga kati kikakatako n'omuzadde omwana ono bwadde eka bw'omanya nti ekitone ky'omwana wo kusamba mupiira emipiira gigule gibeerewo ewaka amagezi amalala gamu genyinza okubawa agayinza okusolvinga ebyo byonna koze ekyo kiyinza okuba costly ekyokubatambuzanga nga bwomukomyawo ekawungeezi babaleete mu bisulo abaana abo bajje mu bisulo bainvolvinge ne bannaabwe kuba oluusi ne bonaogula emipiira omwana tasobola kutraininga yekka tasobola naye wano waaba asigadde ku ssomero natraininga ne banne babatuleetere mu bisulo ebisulo byaffe binene bulungi bisobola okwaccommodating ennamba y'abaana bonna be babeera batuleetedde and we shall welcome them warmfully. Omulabi wa Transmedia ne Spotlight soko muweeyo ak'enjawulo kabajja wano ku Mountain of God ng'akeesunga akakufuula gwe kyoli okulaba nti wasobola n'okusomera eri yonna neera mu masomero gonna agali mu Uganda n'osalawo okukomawo wano ewa muzeeyi kyensuubira ky'osobola okusanga mu mountain ekyenyinza okugamba ekyensusso
essomero lino nga bw'oliraba liri ku musingi gwa Bwakatonda era kyengenda okusooka okukakasa eddiini ku mountain of God is paramount yekisooka. Ekyokubiri, we have excellent and quality results. Nti bw'otunula mu background yaffe abaana baffe bazze bakola bulungi, bannange mutusuubiremu obubonero. Abaana baffe bakola bulungi ddala. Ebisigadde era oba osobola okubyerabira ng'otuuse ku mountain. Abaana baffe bali smart, otuuka butuusi ku mountain n'otunula ku uniform buli tick. Oluzungu kwokomya era bw'oba oluzungu lwo nga lwa kiboggwe abaana baffe bayinza okulemerera okubabuuzaako obubuuza. we liba lya kiboggwe nga nze ndi muntu mukulu oba ndi muzadde siinaawo kakisa kayinza kujja naye nenjigira ku mwana. Kati awo bojja kwogera n'abasomesa baffe oba bakuteeka ka private coaching, naye era osobola okwetabako ne mu baana baffe ne babanga bakusonsekayo ko obugambo obunaakubambula obunaakuzigulazigula kuba bo balungi. Owa Transmedia yandiyagadde oluusi okwogera naawe ng'ebibuuzo direct bijjawwo. Sooka omusomere ku nnamba y'essimu eyo wayinza okukusanga. Ennamba yange ey'essimu eri 0751 Airtel 0751 27 97 84. MTN eri 0780 53 12 22. Banange mutuwa abaana ebifo bikyaliwo, ofiisi zaffe nzigule tubeeyanzizza. Neus, essaawa eno olina ky'obuuza omukulu oyo? Nze okusinziira ku byendabye wano ate ne ku byensanze mu dormitories eyo nnyingiddeko mu kiyungu era nesunza okuva wano batuwe ku kamere. Abaana ba wano balya bulungi nnyo, environment nnungi, dormitories nnungi. Gwe omuzadde ali eyo agamba nti munnange amasomero gye tutwala abaana batugaana abaana abazadde okuyingira mu dormitories. Abazadde bayingira mu dormitories waneeno ojja kuleeta omwana wo kiba kisoboka osobola n'okumukwatira akatanda. Abaana bwe beebaka wali bulungi nnyo nnyo nnyini ddala nga bwe nkugambye. Nze ekyenjawulo kye nsinze okwagala ennyo wano nti mulimu abaana naddala abeeyita bannakibuga ababeera ennyo mu kibuga ne yeesanga nga ekikajjo alaba kiwedde sinakindi kisusize kino kye bawaaseeko ekibwate tamanyi kifaanana wayogera ku jjuuni alaba liri eriwedde okujja tamanyi bya mu nnimiro. Ne wano ndabyewo ebintu bingi okuli emmwanyi okuli amayuuni, ndabyewo ebintu bingi ebyetaaga okubeera nti omwana ajja n'asoma n'abeerako n'ebyokuyiga bingi. Ndowoozezaamu nti n'emmere gye bafumbira abaana obw'olumu bagijja mu nnimiro yaabwe. Ekyo ekintu kikulu nnyo kuba tuli mu kaseera ak'okuba nti kakukekkereza. Ku nsonga y'okukekkereza eyo mwe ng'abasomesa mugisomesezza mutya abaana? Wenjogera ku nsonga ey'okukekkereza suubira omuntu akugamba okusasula ennyumba n'atakugamba kusasula kulya. Ku nsonga y'okulya ng'abaana mubatendese mutya? Kyentegeeza nti ng'abaana mubatendese batya okwezimbamu embeera esobola okweyiyiza ekyokulya nga okulima naddala ekiyitibwa mu kyobulimi. Abaana tulina ze wandiise school gardens mwe tubatendekera okulima, ate era buli kiraasi erina gadeni yaayo waayigira engeri gye balimamu n'amanya nti ejjuuni balirima bwe bati, ekikajjo bakirima bwe bati, bw'oba oyagala lumonde bamulima bwe bati, bw'oba oyagala mwogo bamulima bwe bati. So ne tubasomesa nti bw'oba olimye ekintu kino kimala bbanga bwe kiti, nakiri kimala bbanga bwe kiti, nakiri kimala bbanga bwe kiti. Kati omwana n'abeerawo ng'amanyi bulungi nnyo nti bw'alima kino n'alima kiri n'alima kiri, kimuyamba okuba nti asobola okubeera nga akula mu mbeera mu bulamu obw'ensi eno ng'amanyi nti kino kya bbanga bwe liti, kino kya bbanga bwe liti. So kimuyamba okubeera nti apulaninga obulungi obulamu bwe n'okukekkereza nga bw'aba apulaninga. Kino kyenda okubuuza ky'abazadde bonna. Omuzadde nga ye kubanga omuzadde ajja ku ssomero ng'alina ky'ayagala, n'essomero nga ddyo libeera ne kye lyagala mu mwana n'omuzadde. Omuzadde nga ye
yandibadde akolagana atya n'essomero obutalikaluubiriza ng'ate naye terimukaluubiriza kuba mulimu abazadde abamu ayinza okujja nga ensente tezizze mu budde obwo naye ng'ate azisuubira okujja mu budde obuddako kyokka nga mmwe ab'essomero mwagala ssente mu budde obwo ate nga n'obudde buli obunajjako nabwo mujja kuzeetaaga mu mbeera ng'eyo nga embeera eyo ezzeewo omuzadde yandibadde akolagana atya n'essomero okulanga mwenna wano kye tusooka okukola omuntu bw'atuwa omwana tulwana okulaba ng'omuntu oyo tumufuula mukwano gwaffe omuntu bw'abeera mukwano gwo muba musobola okubeera nti mwogezaganya bw'akugamba nti ziriiwo naye nja zifuna enkya ogumiikiriza era enkya bwe lutuuka n'akusasula ate era tulinawo n'enkola endala eya shuwape etuyambako okuba nti omuzadde asasula buli kasente kaba akoze eki mu busobozi bwe era bwe mumuwa ennamba eyo oba koodi n'asasulira okwo agenda okugira bw'ati ng'amazeeyo kubanga oluusi mulimu abazadde nga tasobola kukwata katugambe for example nti oba essomero lino lisasulibwa $5,000 oba 4 boarding nti ajja zikwata zonna akola eki aziweeyo naye bwe mumuwa koodi bw'afuna 10 bw'afuna 5 ne bw'afuna 3 ateekayo so tulina enkola eyo eyamba ku muzadde okubeera nti asobola okusasula kimuyambako ne ku transport gwe yalikozeseza nga akkirira abo ayambuka aleese 3 akozeseza mutwalo omulabi waffe wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia kano kalowoozo tosobola kufumba mmere nga gwe omufumbi tosobola kugirya n'osuubira omuli anaagiwoomerwa kyensanze ku Mountain of God kyanjawulo basomesa omwana owuwo ate ne batendeka n'owaabwe bennyini be beezaalira ate nabo bennyini be beezaalira olumala okusoma ate ne bakomawo batendeka abalala kikyentegeeza mu kino obeera ogenda mu kintu sooka otunuulye nannyini kintu ye nga ye akyeyagaliramu atya era akikozesa atya gw'osooke naawe okyanirize Spotlight News Media wamu ne Transmedia yongera okusubscribinga ennamba z'essimu we ziri awo wansi kyoyagala okwebuuzaako direct okuva wano ku Spotlight News Media ne Transmedia oba ennamba z'essimu ez'essomero olwaleero we tuli osobola okuzikubako ne bw'oba ng'oli bweru wa ggwanga naye ng'olina omwana waali wano mu Uganda osobola okumutuusa wano ku ssomero n'omubakwasa mu butongole kubanga eddiini weeri nannyini omutandisi w'essomero lino Bishop Mulamba atwala amakanisa ag'abalokole agasukka mu 50. Kino kiraga buvunaanyizibwa ki abantu abakulembeze bwe batuukira okwesiga omukulembeze kitegeeza babeera bamaze okumuzuulamu ekyenjawulo musiibule ku bantu nga tutandika naawe n'akatale ke kakooyinawo abawuliriza baffe n'abalabi mwebale tuwuliriza nze kyembagamba kiri kimu nti bannange mutuwa abaana tuli lwedde okutendeka abaana bonna bwe munaaba mutuwadde tweteeseteese bulungi nnyo 2025 first term abaana tubalinze mubatuwe temujja kwejjusa Edith Teacher nze nsembayo nga mbagamba obugambo buno nti nandibadde mpa omuzadde yenna akalowooza ali eyo nti munnange awatali kulwa jangu otweyungeko togenda kwejjusa era suubira birungi byereere suubira omwana ow'empisa osuubire omwana alina eddiini osuubire omwana agenda okukuleetera obubonero obulungi ng'ava ku Mountain of God tubaagala nnyo era mubeere bulungi Katonda abatukuumire tubalinze ofiisi zaffe nzigule kyomuhendo okujjukiza nti tuli wano ku Mountain of God esangibwa wano Kasana Luweero ate kye tukusaba kimuleeta omwana wano ku ssomero lino ate buli kimu kyoyagala mwana wo ogenda kubanga okifuna teweerabira okusubscribinga okomentinga wamu n'okulayikinga ate osharinga akantu kano waliwo omuntu ali eyo mu mawanga g'ebweru nga weekasana Luweero naye nga tamanyi wajja atwala mwana akubira jjajja mu kyalo bananga omwana munoonyeza essomero saawa zino otuuse ku ssomero ettuufu mu bantu abatuufu ate mu mikono emituufu omwana muleete ku Mountain of God basobole okumubangula ate nga osobola okwogera n'essomero direct gwe abazadde
gwabayina omwana wano mu Uganda n'oba connectinga buconnectings ne bajja negwe n'osigala nga owuliziganya n'omwana wo wali. Kiza Peter, Spotlight News Media ne Transmedia, sigala ng'ogoberera sharinga. Shalom.